Yes, mu mawulire ge tulinawo agava mu ggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo, si birungi eri abayeekera ba M23 ate jjukira nakugamba nti aba M23 baba baluzinga. Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda abangi gwe bakazaako erya Pirato naye aba aluzinga, ate awo butereevu ne General Yoweri Kaguta Museveni naye abeera aluzinga oba eggwanga erya Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ge tuyina agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kimaze okubeera nga kizuulwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kigamba nti kirina abakugu abakola report gye buvuddeko. Kakati report bamaze okugipresentinga nga mu report eno balaga nti abayeekera ba M23 nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okubeera nti olutalo lutandise okuba nga lubanyiwa, batandise okubeera nga bawangulwa, batandise okubeera nga bakubwa bubi nnyo, era ng'okusinziira ku nvuuvuumo kigambibwa nti amagye g'eggwanga erya United States of America ge gali mu kuyambako abayeekera bano gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, ekireetedde abantu bano okubeera nga batandise okuba nga bakubwa bubi nnyo. Kakati wuliriza, oluvannyuma lwa intelligence oba ripooti eyafulumiziddwa ekitongole ky'amawanga amagatte ba experts abakugu mu nsonga za intelligence bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti abayeekera ba M23 nga bayambibwako amagye g'eggwanga erya Rwanda nti kati batandise kubeera nga batulugunya okukuba n'okuteeka embeera y'obunkenke ku bantu ba bulijjo, omunno nga mugatta ne ba refugee abanoonyi b'obubudamu. Kyokka guno nga si gwe gusoose. Ebyafaayo mu kutulugunya ba refugees bizze byetooloolera mu bantu bano nga bwe ngenda okulaga gye bizze biyitira, gye bizze birabikako, gye bizze bibeera. Kakati mukadde kano General Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame Rutagambwa, aba M23 abagambibwa okuba nti bali mu kulwanisa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, kigambibwa nti eggwanga erya America lyakola endagaano balyasalawo okuyambagana oba okuyambako eggwanga erya DRC babeere nga beetakkuluzaako abayeekera ba M23. Era mbu waliwo information eraga nti America amaanyi oba obuyambi bwe yawa eggwanga lya DRC bayina ekikwekweto ekigenda mu maaso n'okuba nga kikolebwa kwe kulaba nti abayeekera ba M23 bwe badduka ne bafuluma eggwanga erya Congo gye bagenda kubagoberera, era gye banaaba bagenze eyo gavumenti eyinza obutasigala. Singa banaddukira mu ggwanga erya Rwanda bayinza okubagoberera ne bakubira ddala kwoyo paka kwoyo eyabawanga obuyambi. Singa baddukira mu ggwanga erya Uganda ekintu kye kimu, bayinza okukubwa ne babalondoola paka mu ggwanga eryo gye baddukidde oyo abadde abawa obuyambi naye n'abanga naye agenda kukifuuwa ng'akizza munda. Kakati wuliriza, jjukira mukadde kano ng'oggyeko ebigenda mu maaso e Iran, ng'oggyeko ebigenda mu maaso ewa ebitandise okulaga ensi ng'eggwanga lya America bwe riri mu kaweefube w'okulaba nga lijjawo bannakyemalira bonna. Bannayuganda bangi bawuliddwako nga bagezaako okukuba omulanga nti bannange Ayatola omujja Iran gwe yalonze ali Uganda, era Trump bamusaba ajje Uganda abeere ng'akola the needful. Njagala okutegeeza gwampuliriza, Trump tagenda kujja Uganda, wabula ebigenda mu maaso bitandise okweraliikiriza abamu ku bakulembeze oyinza okuyita bannakyemalira oba abalina principles oba abalina zi characters ez'obwannakyemalira wano mu East Africa oba mu region eno wenjogerera ng'ebintu bitandise okuba nga biboonoonekera. General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January 2025 omwaka ogwo oguwedde mu butongole baajoyininga omukago ogumanyiddwa nga ogwa BRICS. Bwe njogera ku mukago ogwa BRICS, omukago ogwo kuliko Brazil, kuliko Russia, kuliko India, China n'eggwanga erya South Africa. Amawanga ago kaweefube waabwe b'omukago guno ekyagukozesa kwe kulaba nga bakkakkanya dola babeere nga bakuliyetinga currency yaabwe, ekintu omukulembeze w'eggwanga erya America kye yalayira nti tajja kukkiriza kubeera ng'akiraba. Kyokka mukadde ke kamu ate ne bino we bijjidde nga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyina connection wakati waayo n'eya Rwanda wamu n'abayeekera ba M23. Obunkenke ne bujja. Reporting ngenda gikusomera, ngenda kuwa ebigambo nga we byogerebwa, tubeere nga tutambula. Mukutu oli ku gwa Red Zone TV, Sebamulidde Patrick Nzendi w'okubeera nga kutuusaako ekiva mu ggwanga erya DRC. UN experts balabudde era ne bategeeza nti ba refugees M23 kakati ate beetandise okwesasulizaako. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire ng'omwogezi w'akabinja kano yamaze okuba ng'attibwa. Kakati kirowoozebwa nti bano olw'okuba batandise okuluzinga olutalo ate nga waliwo n'envuuvuuma ezigamba nti omukulu w'eggwanga erya Rwanda yandibanga atandise okuyigga nayo oba kubeefuulira aba M23 kubanga
kirabika nga kitandise okumulya kanzije oluvannyuma lw'akalango kano nzije tubeere nga tubitematema. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV ate tubeere nga tutambulira legera mu comment section teekayo obubaka kuba ku nkomerero ntera okuyitako mu comment section n'ensomasoma ku bubaka bwammwe obwo bwe mba nsanzeeyo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kifulumizza ekiwandiiko kyengenda okuba nga nkusomeramu nga bagamba nti balina report eyakoleddwa abakugu era gye buvuddeko. Bino nno byongera okukakasa ti M23 Paul Kagame Rutagambwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni balabika nga balinawo akakwate kyokka nga akakwate ako kandibanga kagenda kubaviirako ebizibu era nga kyategeerekeseeko gye buvuddeko nti Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda alabika olutalo luno ayagala kuluvaamu alulekere basajja be obaolyawo babadde emabega waabwe ate mu lutalo luno nga lugenda mu maaso era si birungi ekigoba abasajja bano ababiri kirabika nga si kintu kya bulijjo wabula gwe wuliriza nga bwogenda mu comment section oteekeyo obubaka bwo nze nga bwe nkusunsulira bino byenkuleetedde okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wulira okusinziira ngenda kutandikira ku Geneva Summit bino bingenda kubirinkinga kuba birina engeri gye bigattamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali addressinga Geneva Summit mujjukira bulungi nnyo ebigambo bye yayogera mwalimu okusaba sanctions n'okuteeka embeera ku bakulembeze oba wannakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Omu ku bakyala be yali nabo ku pano yayogera onono ngava mu ggwanga lya Irani, amawulire ga Irani saagala nnyo gabawa sijja kugendayo nnyo wabula eyali advocating ku lwa Irani ye alabika yatandise okubanga alaba kubibala era olwaliro ndabyeko wano ku mawulire nga musanyufu muzibu okulaba nga eggwanga lya America limuyambyeko baliyambyeko bannansi mu ggwanga lya Irani okutuukiriza ebyo. Kakati ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda bagamba tusuubire kibye yasaba ng'ali mu Geneva Summit n'oli omukyala binnyininyini bye yasaba tusuubire nti na wano tulina kye tugenda okulaba. Sijja kuwa ansa wabula kankwongera akatambi His Excellency we yali mu Geneva Summit bye yayogera ndyoke nkusumululire ebiva e Congo byogenda okutegeera nti si birungi eri abakulu abali mu buyinza. Njagala vidiyo eno gikwate mpola kubanga oyinza obutagitegeera ate nga weetaaga okugitegeera. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country
we can liberate Uganda before it is too late. Thank you for listening to me. Yes, kakati ebigambo ebyo nga tubivuddeko mukaweefube oba mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakutegeeza international community nti eno government y'omusajja ono teyina legitimacy. Kakati kiki kye bategeeza wano era kiki kye njagala owulirize. Bino nga bikyagenda mu maaso bano baabigamba be baraivo aba BRICS omukago General Kaguta Museveni gwe yayingira. Era omukago guno mu kuguyingira kiba kitegeeza alinga eyagonjawo oba yalangirira olutalo wakati we ng'eggwanga lya Uganda lyakulembera wamu n'eggwanga nga United States of America kubanga bana ba BRICS ekigendererwa kyabwe kyakunafuya dollar currency era bakuliyetinga currency eyaabwe nkugambye BRICS standing up for Brazil, Russia, India, China ne South Africa beba abamaanya abasooka okukola omukago guno then bano ne bagenda nga babeegattako. Kati bino nga bikyagenda mu maaso jjukira nkugambye yayingira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka 2025 official entry Uganda ng'eyingidde omukago guno gwennyini ogwa era ogwa BRICS era summit eyo mwe bayingirira oba mwe bayogerera nti tugenda kuyingira omwaka gwa 2024 gwali guggwako summit yatuula mu kibuga Kazan mu ggwanga erya Russia. Eyo gye baatuula General Kaguta Museveni yennyini yaliwo mu buntu era ne bategeeza nti bayingidde omukago ogwa BRICS olw'enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Russia yeeyongera so nga ate enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America n'amawanga gali side eyo ng'eyo enkolagana egenda esereba. Era oluvannyuma amawulire gafuluma ng'oggyeko ekya BRICS kakati ate amawulire gagenda gafuluma nti omukulu ono era ayina obuyambi obw'enjawulo oba ayina akakwate obayeekera ba M23 kugendera Kongo olwo naye njagala kusooka kuyitira wano bino nabyo weetaaga ogenda maaso n'okubeera ng'obimanya. Wuliriza bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga atanaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati wuliriza nga tuvudde ku bya BRICS ensonga za M23 ziri zitya. Wuliriza mu mwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2024 UN group of experts baafulumya final report era report yeno baji submittinga eri ekitongole ky'amawanga amagatte kino kyenjogerako ekya United Nations. Report yeno ekakasa ng'era eraga nti Uganda bali bafunye intelligence. Uganda ng'eyita mu ggye erya Uganda People's Defence Forces bali bayina obuyambi obw'enjawulo bwe baali baweereza aba M23 era nga bagamba nti M23 omukulembeze waayo omukulu amanyiddwa nga Sultani Makenga oyo gwolaba ku screen yo. Omukulu oyo mbw ayina ne meeting ezimu ze yajjanga n'atuulamu mu ggwanga erya Uganda. Bino ojja kugenda ku report UN group of experts final report eya July 2024 kino nga bakirumiriza. Kakati ate era mu July 2025 UN group of expert report endala yaliikinga updates ng'eraga nti waliwo era reports eziraga eggwanga erya Uganda ani literally badabolinga presence yabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayina obuyambi era obw'enjawulo bwe bawa M23. Mbo ekigendererwa kyakulaba nga Rwanda tebawambako bitundu mbo obaolyawo Rwanda eyinza okuwamba kwegamba nga Congo bagirabanga omugano. Kakati nti Rwanda bw'enaawamba ebitundu ebingi ffe Uganda ne tutafunayo kijja kuba kirabika bulala. Kakati mbo nabo ne bagamba leka tuyambeko aba M23 singa bawamba naffe tuba tetufiirwa naffe tuba tufunamu. Kakati ebyo ngolo tuli ku nsonga eza Congo Uganda bagenda bali mu kuwa bujulizi nti nayo eri mabega wa M23 gye nkugambye nti M23 eri mu kuluuzinga. Democratic Republic of Congo Cabinet Report July wa 2024 nga bagamba nti for the first time in recent years the Congolese government formally accused Uganda of sending reinforcements and equipment to M23 during a cabinet meeting. Waliwo cabinet eyatuula ey'aba minister mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga cabinet meeting eyo yatuula yalimu omukulembeze w'eggwanga erya DRC amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo ne baminisita be ab'enjawulo baakizuula era baategeeza ensi nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda erina obuyambi obw'enjawulo bweyongera ogenda maaso n'okubanga ewa abayeekera ba M23. Kino nakyo kyongera okukakasa nti eggwanga erya Uganda liri mabega wa M23. Wuliriza bulungi nnyo. Analysis from the conversation August 2024 the expert analysis describes Uganda's role as a balancing act, providing a passive support to gain leverage over M23 while maintaining its economic and security interest in the region. Nti Uganda ng'egezaako
okulwanirira n'okuretaininga security interests zaayo kyakakasibwa era kimanyiddwa nti eri mabega wa abayeekera ba M23 newankubadde nga yo Uganda yavaayo n'ekyegaana. Waliwo n'amawulire agaafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga Al Jazeera era nago gaakakasa eggwanga lya Uganda lirina kye limanyi kinene nnyo era bali mabega ewa abayeekera bana ba M23 n'amagye nga gyegali okugattibwa ku magye g'eggwanga erya Rwanda. Kakati nno wano wonna njagala kutwala ku kiki ekigudde kuba M23 bino UN ekitongole ky'amawanga amagatte kiwulira nga kifulumizza bino manya ebiddako biyinza okubeera nga si birungi. Kati ebya M23 nga bikyali awo singa wano njagala owulirize bulungi nnyo bino byonna biba biteeka mu katyabaga gavumenti y'eggwanga erya Uganda eya Rwanda ne gavumenti zonna eziri emabega wa bino kubanga wetwogerera okusinziira ku reports kigambibwa nti gavumenti y'eggwanga erya America eri mu kuyambako gavumenti ya Congo oba oli abo balina n'endagaano eyinza okubanga ebaleetera okuyambira ddala babeere nga babawa buli ekikozesebwa okukuba aba M23. M23 singa babakuba ne baddukira e Rwanda bagenda kubagoberera eyo gavumenti bajja kugiwunzika. Singa babakuba ne baddukira e Uganda bajja kubagoberera eyo gavumenti bajja kugiwunzika. Bajja kuba bujulizi obusembayo obukakasa nti ggwe obadde okolagana nabo. Aba M23 ne omukago gwa BRICS bw'obigattagatta ulira kye bikola nga bagamba nti singa bino bibanga bwe bityo we biri eggwanga lya America n'amawanga gali ku sayidi eyo gajja kukendeeza obuyambi gasobola okukendeeza obuyambi obuweebwa eggwanga lya Uganda naddala obwo obw'ensonga z'ebyokwerinda kubanga Uganda bagimanye eyina ekikwekwete kimaddwa nga Operation Shujja ekigenda mu maaso mu ggwanga lya DRC mbo nga bayigga abayeekera ba ADF. Kakati ebyo n'ebirala diplomatic tensions obunkenke wakati w'amawanga Western countries United States of America n'eggwanga lya United Kingdom wadde ddyo liri eno mu Bulaaya kigambibwa okuba nti abo bonna Uganda ebanga eri mu kuggulawo olutalo nabo ng'egasse M23 n'egatta n'omukago gwa BRICS. Eno ali mu mukago ogulwanyisa ddoola ate mu kaseera ke kamu ali mabega w'abayeekera abali mu kutulugunya abantu abali mu kulwana oba mu kulwanyisa emirembe mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kati bino byonna byongera okuleeta obunkenke. Gavumenti ya musajja mukulu era gwampuliriza byongedde okuteekawo embeera kakati tugenda ku kiki ekigudde ku bayeekera ba M23 kati nga sinnakutuusaayo. Ripooti eno eraga nti abayeekera bano nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda bali mu kutulugunya ba refugees. UN report nga sinnagikusomera bagamba nti history w'okutulugunya ba refugees ekyamazima abaddewo nnyo. Abarifugye abava mu ggwanga erya Rwanda jukira waliyo ekyava ku kitta bantu ekyaliyo mu 1994 mu ggwanga lya Rwanda. Abamu ku Bahutu abagambibwa okuba nti baddukira mu ggwanga erya Uganda bangi ku bo bamaze ebbanga bali mu refugee camps era nga bano bangi ku bo badde nga battibwa bangi batulugunyiziddwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Era wano luzanja kusooka nkulage ku information yeno bino byali mu ggwanga lya Uganda kyokka we twogerera ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo aba M23 batandise okukola ekyo kyennyini kyendi mugenda maaso n'okubanga nkugamba then kankulaga akatambi kano oluvannyuma nze general report ey'ekitongole ky'amawanga amagatte tubeere nga tweyongerayo. For us who are having evidence opinion on Kayihura, they want to kill us from United Nations High Commission for Refugees for speaking the truth. I have made 152 arrests of Rwandese kidnapped here by the police. Reason why, when the police have understood that I'm having a list, they want to kill me, they have killed the Chirumira. The concern here is about the protection as refugees. Today morning, Hillary and a couple of other refugees held a peaceful demonstration at the UNHCR offices in Kololo, demanding for their protection since their lives are in jeopardy. For Hillary, he alleges to be having information pinning the former IGP Kale Kayihura and some staff of the United Nations High Commission for Refugees. This is 5, it is written. List of Rwandese, execution by IGP Kale Kayihura, OPM, and the United Nations High Commission for Refugees. Some staff of UNHCR are involved. Carlo, everybody, you can ask. Carlo is a good person. No. Carlo is a good person. So this person, Carlo, should be removed from protection, mostly protection of Rwandese, because those people you see, they have stolen a server of information.
a server of information in the office of Prime Minister was stolen. And this information was given to Rwanda government. This information suffered a lot to start Rwandese heated in Uganda. It was stolen in the office of the Prime Minister. No investigation. Another server of information of refugees was stolen in the refugee project. No investigation. In the office of Hayas. This information contributed a lot to cheat Rwandese and kidnap them. So here you can see the list of refugees killed. Refugees killed. In his quest for justice and witness protection, he has gone through thick and thin to reach a number of top offices, but all his efforts were in vain. To the rest, their plight is different from Hilary's. Of integrity, Okodo says it doesn't like homosexuals. So for us, if we are refugees, we have that trouble. So we like to request this NHCR to work on us before even they kill us in this country. We are suffering. We've been there for many years. You envy to yambing about refugee. You understand? But we didn't have Yes, kakati abo olabye beba abadduka mu ggwanga erya Rwanda era abagambibwa nti bayiggibwa gavumenti ya Paul Kagame Rutagambo wabula nga bali mu refugee camps mu ggwanga erya Uganda. Kakati omukulu amanyidwa nga Hilary Michael yoyo gwolabye Rasta ng'akunnyonnyola ba refugees abaali bakattibwa mu kaseera ako. Kakati kigambibwa ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abayekera ba M23 gye bali wakati ng'ensi ekimanyi nti bayambibwako Paul Kagame. Ekitongole ky'amawanga amagatte kifulumiza report eyakolebwa gye buvuddeko oba research eyakolebwa gye buvuddeko nti bano batandise okubeera ng'obusungu babumalira ku ba refugee abali mu nkambi ez'enjawulo. Era njagala ekiwandiiko kino tuyitemuko akatonotono nsooke mbere kubanga ate mpongerayo gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV. Kakati wuliriza eno report yakolebwa ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde ogwokubiri mwaka 2026. Abagamba anti UN experts warn of extreme M23 violence targeting human rights defenders. Nti bano aba M23 UN yali emaze okugwa mu lukwe. Nti bano baali batandise okuddira obusungu ne babumalira ku balwanizi b'eddembe. Iriza kyokka bano nga bali mu kulwanira buyinza mu ggwanga erya DRC. Kyokka ate bali mu kubusungu babumalira ku balwanizi b'eddembe. Kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo era ng'okusinziira ku reports ez'enjawulo ziragira ddala nti ne ba refugee babayisiza mu mbeera etali ya bulijjo. Kakati ate tebakomye ku ba refugee n'abalwanirizi b'eddembe bano bayeekera. UN experts today condemned the extreme violence committed against human rights defenders and refugees by the M23 armed group in the North and the South Kivu provinces in the Eastern Democratic Republic of Congo. Wano ne baquotinga. We are horrified by the gravity and the brutality of the abuse committed against human rights defenders and their families. Bano mini bano baba M23 teweerabira nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo baali baawambadde ebibuga ebyenjawulo mu North Kivu omuli ekibuga Goma ne mu South Kivu ewali ekibuga Bukavu n'ebibuga ebirala. Then baali bagenze mu maaso n'okuwamba ne batuuka okuwamba ekitundu ekimanyiddwa nga Uvira. Awo nno ng'amagye g'eggwanga erya DRC gajjayo n'ag'omu buto mu information gye twafuna ng'etulaga ky'eggwanga lya America lirabika lyajja ne libayambako ne baba nga abo baasobola okubakuba era ne bawithdrawinga ne babawaliriza okubeera nga baava mu katundu ako ne bakafuluma. Kakati ku mulundi guno kigambibwa okuba oluvannyuma lw'okutta omwogezi w'akabinja kano oyo ye yattiddwa. Kyokka nga kigambibwa nti kati ba top commanders oba abaduumizi ab'oku ntikko okuli Sultani Makenga n'abalala bali mu kuyiggibwa. Nti bano ekigendererwa kyakugenda nga bakuba ab'oku ntikko babeere nga baggibwawo then akabinja kano aka M23 kabeere nga kasattululwa. Wabula nti singa akabinja kano kanaddukira mu ggwanga lyonna bwe kaddukira mu ggwanga lya Uganda bajja kumanya ti Uganda ebadde ekayamba bajja kukabwerekera bakakube ne gavumenti eribeeka ekawadde obubudamu babeere nga bagiwunzika. Bwekityo ne mu ggwanga erya Rwanda era nga kirowoozebwa nti kino kitandise okubaleetera obuzibu aba M23 n'ababadde babayamba. Kakati eggwanga lya Democratic Republic of Congo lyandibanga essaawa yonna ligenda kutandika okulaba ku mirembe naddala mu bitundu ebyo ebiri ekimanyiddwa nga North Kivu ne South Kivu. Uliriza mu kiwandiiko kino era baagattako nga bagamba nga tukwotinze. There are allegations of attempted killings
repeated kidnappings, torture, sexual violence, and death threats at the hands of M23, targeting those peacefully, documenting abuses, supporting their communities, and speaking out against violations. Nti mu bitundu bino aba M23 gye baali bawamba oluvannyuma lw'okulaba nti gavumenti y'eggwanga erya DRC etandise okufuna amaanyi era etandise okuleetawo embeera y'okwagala n'okweddiza ebitundu ebyo, kigambibwa aba M23 obusungu batandise okubusa either ku barifugee wamu n'abalwanizi b'eddembe abo balabwako nga bagenda maaso n'okudocumentinga oba okutegeeza ensi ku ebyo M23 byekola ebikolobero byeri mu kukola eri bannansi b'eggwanga erya DRC abo be yawamba oba be yasanga mu bitundu bye yawamba. Kati abagezaako okubidocumentinga be bateesatiisa, abamu babawamba ne bababuzaawo ne babatuusaako obulabe, babatulugunya, abamu babarepinga, abalala babatiisatiisa n'okubatta sinakindi, abamu n'okuttibwa bandibanga battibwa. Kati bano kigambibwa okuba nti information ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda Security Council bagambye okuba nti babadde bayina abakugu mu ggwanga erya DRC era babadde bagoberera buli kimu, kakati bafunye intelligence ku nsonga zino zonna nga bwe ndi mugenda maaso n'okuba nga ate nze kutegeeza gwampuliriza obunkenke bweyongedde era njagala okutegeeza omukulu akulembera eggwanga erya Rwanda amayiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa ebibye birabika nga si birungi kubanga olutalo balabika nga bali mu kululuuzinga ye n'aba M23 kyokka ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bano aba M23 okusinziira ku reports zenkuwadde waliwo ne gavumenti endala ebayambako essaawa yonna biyinza okuba nga tebijja kuba birungi. Wuliriza. Between November 2025 and February 2026, several human rights defenders in North and South Kivu were reportedly targeted by the members of the M23 and their collaborators in direct connection with their human rights work. Abalwanizi b'eddembe abagezaako okudocumentinga ebikolobero ebyo ng'abayekera ba M23 bagenda maaso n'okubanga bakola beba batagetingibwa, bagenda maaso n'okubanga bayiggibwa, abamu bawambibwa naye nga M23 be bagenda maaso n'okukola ekyo. Abakulembeze aba M23 bangi baliira ku nsiko wetwogerera okusinziira ku reports olw'okuba nti gavumenti y'eggwanga erya DRC ng'eyambibwako eggwanga lya United States of America balabika nga be bali mu kunoonya. 2 women human rights defenders protesting forced expulsions of civilians in Uvira, South Kivu were reportedly abducted and tortured by M23 elements. Nti abakazi babiri abalwanizi b'eddembe baawalirizibwa okubeera nga baawaliza okubeera nga bagobebwa M23 yabagoba mu kitundu ekimanyiddwa nga Uvira. Kino kyenkugambye ekisangibwa South Kivu. Bano bonna baawambibwa abamu ku bo baawambibwa ne batulugunyizibwa aba M23. Their fate and whereabouts remain unknown. Nti ne bwe twogerera paka nakati tebamanyiddwako mayitire. One woman human rights defender working on LGBT rights was abducted multiple times, severely tortured, and continues to be aggressively pursued. Waliwo n'omu ku bakyala abalwanyizi b'eddembe yawambibwa, yakoma kuwambibwa. Aba M23 baamuwamba ne bamutulugunya ne bamutuusaako obulabe oli awo n'obuliisa maanyi n'ebirala ebifaanana bwe bityo nga byonna byalagira ddala nti aba M23 bali mu kukola bikolobero ebitali birungi eri bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. In another case, a human rights defender was subjected to death threats and forced into hiding. Nti era mu kaseera ke kamu abayekera ba M23 bakozesa zi tactics eziwulirwako e Uganda ne mu ggwanga erya Rwanda zitya. Baatuuka okufunayo omulwanizi w'eddembe omu ne bamutiisatiisa n'okumutta era ono baamuwaliriza okudduka n'abeera ng'alina okuliira ku nsiko wetwogerera. Armed men allegedly raided his home, abducted and violently assaulted his spouse in an effort to force her to reveal his whereabouts. Nti aba M23 abayina emigemera wala balumba amakaage ne bawamba omwagalwa we ne bamutegeeza nti ajja kwogera ne munne gye yeekwese. Aba M23. A young human rights defender from Goma in North Kivu was also reportedly threatened and forced into hiding following his public writings about killings of civilians in M23 controlled areas. Nti waliwo era omuvubuka omuto ava mu kibuga Goma naye mulwanizi wa ddembe awandiika ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso naddala wakati wa M23 ne gavumenti ya Congo. Nti bwe yawandiika ku ebyo bye yalaba
ebyokutugumbula abantu mu bitundu nga Goma n'ebitundu ebirala mu North Kivu M23 gye controllinga. Akati naye baamutiisatiisa okumutta era ekyava mu musajja wattu n'adduka n'abanga yafuna gye yeekukuma asobole okubeera nga ataasa obulamu. Kakati ebyo byonna ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba the reports kizirina nti bino byonna bigenda maaso n'okukolebwa bano bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda. Kyokka ng'ate tukimanyi si ya Rwanda yokka okusinziira ku reports z'enkulaze era ensonga lwaki zentandise nazo amawanga agamu agakulemberwa abakulembeze abamu nago gagambibwa okuba nti gali mabega w'abayeekera bano aba M23. Kakati wano bwe tugatta ku nsonga eza BRICS olowooza kiki ekiyinza okuddako ku zino gavumenti eziri emabega w'abayeekera ba M23 ate nga mu ngeri y'emu ziri mu mukago ogwa BRICS olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako? Kikakasiddwa nti M23 etandise okuba nga eruuzinga era ne territories ezimu ze yali yawamba zigambibwa okuba nti zitwalibwa. Kakati bannayuganda bangi bagamba nti Donald Trump yandizze ne mu ggwanga erya Uganda n'abaako kyakola nga bw'akikola mu ggwanga erimanyiddwa nga the Islamic Republic of Iran. Oba oli awo ne mu Uganda yandibadde ajja n'abaako kyakola kubanga mbu eno yewali abalwanyisa yewali abali mu mukago gwa BRICS abalwanyisa ssente eya dola. Njagala nkuwa ebigambo bino ebya muganda wange Shama Updates ku nsonga ezo ate oberenga osigala n'ebigambo bino then nzije mberenga nkwongerayo. Wabula nga sinnakuwa bigambo bino njagala kusooka kuyitaayitako mu bubaka obuli mu comment section. Mmanyi bangi muteekayo bubaka bwammwe mu comment section ate nga guno omulimu nagwewa okubeera nga mbusoma. Sirina bubaka bwe nsobola kuleka bumpiteko mu comment section. Neebaza abakikola ne muba nga mutambula naffe. Nja kusoma amannya waakiri. Senono ali bali kubanga kuli obubaka bwatuuse. Kaya Sande bali kubanga goberera obubaka bwatuuse. Serunkuma Pontiani ono nabeera muzzukulu wa Lwomu. Serunkuma Noonyaako bwe oli muzzukulu wa Lwomu bamuganda wange. We bali kubanga kwoli. Betty Peki we bali kubanga ogoberera obubaka kwebuli. Anisha Husna we bali kubanga kwolinga bulijjo. Ono bamuyise Margaret Nassali obubaka kwebulinga bulijjo. Namponye Immaculate nga bulijjo obubaka kwebuli. Ono bamuyise Semamba Muwanguzi Francis we bali kubanga naye kwoli obubaka bwatuuse. Kamende Pius we bali kubanga ogoberera Scovia Mutibwa message yatuuse. Bamuwamye George message yatuuse. Shamira Nakanwaji message yatuuse. Namisavu message yatuuse. Nalubega Juliet message yatuuse. Winifred Jennifer message yatuuse. Ronnie Seche message yatuuse. Ono bamuyise Babiri Mary message yatuuse. Nantongo message kweri yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Kule Joshua we bali kubanga koli message yatuuse. Asiati Nakidde nga bulijjo ansubire nti olikiriya message yatuuse bulungi nnyo. Sebunino Munyo message yatuuse. Margaret Nassali message yatuuse bulungi nnyo n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe ate tujja kujja tubeere nga twongera okubuyitamu. Wuliriza ebigambo bino tubeere nga tweyongerayo. Agunde Saba Trump agunde taata osabula osesebula taata ne Uganda otulabiranga ddala mu lutalo lwolimu ne Uganda otulabiranga ddala otujjukiranga mu Uganda awo ng'omaliriza Iran. Yes, naffe otujjukiranga naffe ne tukulinza otukoleko. We are ready to celebrate like Iranian. Naffe tugenda ku celebrating nga banna Iran. We are ready tata. China agenze neita United Nations Security Council mboyogera ku nsonga za Iran. Bamugane naye gwe yasamira omutegeera. Bamugambe manchiri kye bajjeko. Bana Iran ne bamuga mukulu temutwasamira. Okakana United Nations Security Council egaddewo nga teina resolution gye bayisiza. Naffe mu Uganda jangu tugenda kutaasa senga United Nations Security Council n'atulamba kuteekako bi statement ebyekisiru. Tujja kujja tefe tukubane kumpi tujja bowo buchaina no Russia empio obwo. Ona akuba yo is a sovereign state. Fatulis akukuba no wa sovereignty wone ogenda nabo mu bifunfugo. Pia malevu ago joke efula ka dictator mukakuba abantu katta abantu ototi abantu emitwale 3 ddala. Bia malevu ago katikali magombe ateka tekagenda natuka mu geina. Emizimu gigenda kasika. Jukira bano bakafa bakyali fresh bekatta ku street bakyali fresh kena ka bengolo mwaga malevu bagamanyule jukire tekagenze na security mutu ala abantu amagombe nali manyinze munange bana batta abantu bo babira bagumbi babira neki babira ne immunity bote bafa babira imoto katonda babira bamuwa sente bote bagenda kufa oyitegera nali manyi bo babira ku nsi kuno ne bawangala ne babasalamu nembaawo fenna lwe rugendo tujja ku celebrating okufa kwammwe bujjo muwoza nti bana Uganda lwaki mujaguza okufa kw'abantu ndoza mukyali nti si bana Uganda bokka buli ayisa abantu obubi abantu ate bana ba Iran bo bakubye ne fireworks fena tulina ku fireworks
Okitegera tetunda bakuba mu fireworks nabe Iran ne fireworks bakubye naffe tujja kuba fireworks olunaku olwo saba Trump tato tulabiranga ddala Uganda eri mu BRICS Bungereza yasitudde ennyonyi ziri ez'ettabu n'eryoka esisebula omuntu Bungereza taata gwe colonial master waffe tukujjukira zino police zetulimu mwe batuttira taata gowa zituteekako mu mwaka gwa 1962 nkusaba ojjukira endagaano eyo gye twakola era endagaano eyo mwayimirira nojja n'osisebula Idi Amin Dada Museveni ekyamani w'akabinja kannaamu oyo ayatula gwe mwase is just a member talina kyali namunswali Uganda ekyamani w'akabinja kannaamu tukusaba taata oba otudde eri Robert Amsterdam yabasinkanye yes Robert Amsterdam yagenze mu meeting so ogenda ku X ya Robert Amsterdam ne mulaba byavudde mu meeting eyo yes Robert Amsterdam tatudde Uganda we are not alone in this that is why fete tusobola kukkiriza era yona ekolebwa ku ground okulegitimizinga musaaga tujja kufana mu ekitebe ku kyocha tujja ku kyocha ekyo kirya buli akati bwabadde revolution draft bagambye ogenda ku ekitebe nonsense nze nkyapisiwa twagambye teri legitimacy teri ku legitimizinga shamu elections nga mugenda mu parliament okuteesa ebyekisiru nga mugenda ne mu kooti tugenda kufaapagana nammwe aliko mutunuza mu 231 bakulu tubalaba wamma nyigamu kubanga kati Trump antadde ne mumudu n'empulira ddala ngo Great Lakes region bagenda okumuwujja tetwaga bino byakwefuula mulimu simanyi muteesa ku transition teri byakuteesa wano okuteesa kwaganye ne babba akalulu kakati force tekyali bya mirembe a politician abagala sente bagakanakana katulemesa omusimbi tugenda kubaliisa bubi nabagambye tuyinza obutabalemesa kuzirya naye tugenda balabisa fe batugamba kamera kye kyokulwanyisa kyo so chairman tubadde tusabayo ku meeting egenda okwadressinga member waffe yafudde batubulire ekyamusiza naye mu bigambo towerabira statement nga zino nti ekyamusiza mputtu na malala Rwanda are you ready the return of Habyarimana bamuyita Jinlock Habyarimana ja kumbuza ate Habyarimana yafa ate kakati avuddewa bamuyise Jinlock Habyarimana oba omwagala kati omusanga mu Democratic Republic of Congo amaze okuyingira nakugamba bano nga banakuujja ogenda okufanga replacement yogirabyeko kyemanyi ku America nakugamba nti Omumerika ono osobola omwerijja kuba n'abazungu bana ba capitalist nakugamba nti omucapitalist yakyasinza obulabe ebyo muwana Russia nkambwe mulimba ateina bukambwe bwamo Russia munafu is just a paper tiger teina gwe sobola kutesa owakumeka nga bamusesebula wakumeka Russia ekoze watch kati bano bakuletera replacement yo oli owe Iran bamulaze agenza okufa ng'akimanyi nti Iran eddayo mu bwakabaka bamuyita Shah Raja Pahlavi the second oba junior akomawo efulaga gye mulaba bakutte bana abaana ba Iran eriko empologoma ye fulaga ya Iran entufu kati bano bwe bamala okuwamba obwakabaka bwa Iran kwe ku introducing a flag eriwo ne bali abali mu celebrating a flag gye bali neriko empologoma eyo fulaga ya Iran entufu the kingdom of Iran nabagambye Iran edayo mu bwakabaka era Shah Raja Pahlavi esawa yona tujja kulaba ku mikolo gye nga bamutikira nga the newly elected kabaka wa Iran the newly chosen one is a chosen one bakabaka tebabalonda the chosen one bamulaze kakati wano tufunye the return of yes nekira kye mwino okumanya nti Iran abo si basiramu ono Islamic Revolutionary Guard yewe mala okuwamba oba brigade we mala okuwamba obwakabaka obusiramu baba imparting baba bateekako butesi aba bana babayita ba Iran Zoranists we beyita aba Iran abo okitegera ye dini yaabwe obusiramu baba bateekako butesi so babadde bakozanga eyo fulaga eno fulaga y'omunyenye ng'eriko ekigundi eyo kiso si yaabwe ebaji bateekako butesi yensonga lwaki bajjo kyate mugamba bana Iran bocha fulaga yaabwe no that is not their flag eri gye bakutte eriko empologoma era Shah Raja Pahlavi representing the kingdom kakati Congo bikyuseemu Victoria Ingabire bulijjo tutaddeko amaaso bana basajja balina engeri gye bakyusamu kati babagambye Victoria Ingabire mumulemedde katukomyewo Habyarimana is back era ali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bamuyise Jinlock Habyarimana jukira omwana ono abadde mu America ebbanga lye lisinga
yes abadde nga mu America eyo ne kati yakomyewo mujjukira ku return of kabaka we yajja ko eri mugundi mu nsiko n'ayongera banene amaanyi olwazze n'ekibinja kyakyuse ekibinja tebakiyita FDLR kati abaana battu babayita ba FCLR nkiddamu abaana battu babayita ba FCLR kati tugenda kulaba ku combination ya Jean-Luc Habyarimana Victoria Ingabire alongside FCLR, the Belgium Colonial Master in the role alongside France. Great Lakes region yegenda tunyumira mukasera sikawanvu. Mukasera katono nnyo wekati. Tugenda kunyumira Great Lakes region. Sebo chairman meeting gyatuziza yabawemuzi. Abo sebe bana mitimbagano abo bawemuzi. Tugamba twetaaga meeting ya member yafudde wa BRICS. Yafudde ONAM yafudde akabinja ako chairman tukusaba oyise ekiwandiiko ku chairman ku member yafudde member waffe yafudde so ono bamuyita mu America we bamuyita I love you America very much I love you gwe oli simanyi oli pro-colonialist kikendi Uganda yali nnungi nnyo ng'ekyali mu bufuzi bw'amatwale nga ba-colonialist batufuga Uganda yali nnungi nnyo than the 40 years rule of a black colonialist yes ekyo kyendi nze njagala nnyo mu America Uganda is going to get better. If watch it today mu slavery nga muka antu baba batuziza mu buddu siwe kiri today mu buddu wabazungu tumayindi abazungu bano bibataddeko obuddu kubanga tufaanaganya skin color naye omuntu okuteeka mu buddu nga mufaanaganya skin color nga wamalanga yebuzabuza nti abagala we are ready to celebrate you tugenda ku celebrate nga America tata saba Trump otulabiranga ddala banna Uganda tukulinze era tukimanyi nti sawa yonna otulowoozaako tulimu yes America tulowooza ko tusolera mu biroto bya kale kamalo kuba Iran na mu Ugandans yes they are coming Ugandans get ready how are you going to get ready we should not legitimize kubanga nkugambe kino ekintu kya legitimize nze nkya kiriko nnyo kwa statement ya president etugamba we should not legitimize the fake elections tetugenda kuzikiriza zo fake results nedda twetaaga rerun atuli bo politician bufa bugamba akana kano katulemezaamu Nuna bale meza mtuba koyo kuvugiranga emotoka ezebbeyi ku misayi gy'Abaganda baffe. Tugenda kufaafagana nammwe mu ba politician mmwe. Mwani gwe muzayo mutunuze mu 2031. Saba Trump atabuse babulikiramu babona ne kugweri mu bifunfugu ne babu. Trump akuba. Atubijjo bwera kuno ne buwaga nti eno Siribia, eno Irani, agenda kutulaba. Omanyi America ne gwe. Omanyi ekintu kye bayita Berlin Conference. Okitegeera wa just omanyi ebintu bino nze binnewunyisa. Tebyasoma tebyagala bigambako nti tebyasoma. Okitegeera. Omanyi Berlin Conference omanyi terms ze bateesako gwe mu Berlin Conference. Omanyi ekyali mu Uganda omwaka gwa 1894. Obimanyi gwe. Omanyi ekyali mu Africa awo. The Berlin Conference is back. Russia tesobola kugenda mu ebyo. Era kikyekola kasite kulaba nga oli desperate ng'ejjange ekuba tamu egenda. Wemala okubba ng'ekukasukala ebbali nga bakusesebbula nga yeze ebbali nga baseka. Kati kyebeekwasa kimwa abannansi ba Iran bakiwagidde ne bannansi ba Uganda tukiwagira. Russia tegenda kubataasa. Mukolenga Ibrahim Traore yata z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp